Gavumenti ya Uganda eddukidde eri Parliament etutteyo okusaba kwayo ekkirizibwe yeewole ensimbi obuwumbi 96 ebeeko emirimu gyekola mu kiseera kino ng'omwaka gw'ebyensimbi guno gusigaddeko ennaku 6 zokka guggweko. Ensimbi zino kuliko obukadde bwa euro 183 nga bwe buwumbi bwa Uganda 756 gavumenti zeeyagala yeewole okuva mu banka eyakuno eya Standard Chartered n'ensimbi obuwumbi 12 zeeyagala okwewola okuva wano munda mu Uganda wabula nga egenda okuzeewola naye nga wegenda okuzeewola watuufu tewayogerawo. Ensimbi zino gavumenti egamba nti egenda kuzikozesa okutuusa amazzi amayonjo mu bibuga ebyenjawulo mu nteekateeka yayo eya Water Supply and Sanitation Project. Waliwo n'ensimbi endala obuwumbi bwa Uganda 82 nga bwe bukadde bwa dola za Amerika 20 gavumenti zeeyagala yeewole okuva mu kitongole ki Arab Bank for Economic Development of Africa nga zaakuddaabiriza ddwaliro ly'e Bugiri. Gavumenti okusaba okwewola kuno okw'ensimbi obuwumbi 96 egenda kukwanjula mu lutuula lwa Parliament oluddamu olwaleero ku ssaawa 8 ng'ensimbi zino zeeyagala zigenda kukozesebwa ng'omwaka gw'ebyensimbi guno gubulako ennaku 6 zokka guggweko. Era okwewola kuno kujjidde mu kiseera ekyo ng'ennaku ezo 6 ze zibulayo ng'ennaku 31 omwezi guno olwo Uganda egenda kutandika omwaka gw'ebyensimbi omujja okutwala Uganda mu kalulu k'omwaka 2026 n'ekisanja ekijja ekya 2026 2031. Mu ngeri y'emu gavumenti olwaleero yakwanjulira Parliament ennambika empya ku nsasula y'obusuulu naddala eri bannannyini ttaka abagaana okukwata obusuulu ne bannannyini ttaka abatalabikako abamanyiddwa nga ba absent landlords. Okusinziira ku nteekateeka ya gavumenti ennambika eno egenda kukolebwa okukendeeza ku kisengula abantu ekyafuuka abaana baliwo mu Uganda ekirese bannansi 10,000 nga bafuuse emmomboze mu nsi yaabwe. Minisita w'ebyettaka n'ebizimbe Nawule Judith Nabakooba yasuubirwa okwanjula ennambika empya eno ekwata ku busuulu mu Uganda eri Parliament olwaleero singa tewabaawo kikyuse. Mu nnambika eno empya gavumenti eyagala okutondawo akawunta mu banka abasenze ababuliddwa bannannyini ttaka n'abo bannannyini ttaka be bagaanidde okukwatira busuulu waabwe bwe banaateekanga obusuulu obwo. Kizze kiwulirwa nti waliwo bannannyini ttaka bagaana okukwata obusuulu so nga bo bannannyini ttaka abalala tebamanyiddwako gye bali olw'ettaka abasenze kwe batudde ne litundibwa mu mbeera efaanana bw'etyo ekiddako kwe kubasengula mu bukyamu. Ababeera mu bibuga basasula emitwalo 5 omwaka ku busuulu, mu municipal emitwalo 4 ate town council emitwalo 3, town board emitwalo 2 olwo ab'ebibanja mu byalo ne bawa 15,000 okusinziira ku ministry. Yebuvuddeko minisita w'ebyettaka Judith Nawule Nabakooba bwe yali ng'ayanjula enteekateeka eno yalagira obukiiko bw'oku byalo wamu n'abavunaanyizibwa ku ttaka mu disitulikiti okuluŋŋamya abantu abaagala okusasula busuulu. Taddewo akawunti obusuulu kwe bugendanga okuteekebwa obusuulu obukwata ku balandlords ababadde bagaana obusuulu okuva mu b'ebibanja. Waliwo n'ettaka eddala ng'ab'ebibanja tebamanyi balandlords baabwe ate era nga tebabalabanga nako. N'ekirala abakulembeze okuva ku byalo balina okukakasa eddala abantu abaagala okusasula obusuulu ba bibanja era bamanyikiddwa kyalo ekyo. Era ne Land Committee naye yinogera n'erambula n'erabira ddala nti kyeboogerako kyekyo era ku ttaka kuno wangaalira era bakolerako ebyabwe. Minisita Nawule Judith Nabakooba ategeezezza nti kino bakikoze okumalawo enkaayana z'ettaka naddala wakati w'abannannyini ttaka n'ab'ebibanja. Bene ezo districts ezaagereka ne bubanga bwatuuka mu ministry obusuulu bwe mwagereka era bwe tukyatunuulidde era bwe mugenderako. Tulina n'empapula ze tuwadde ab'ebibanja naddala ku ttaka lya Mayiro nga puroguramu eyo yali etambulira Kiboga, Kasanda, Mubende, Mitiyana, Bomba. Twasobola okupima ebibanja emitwalo 9,600 era ne tukolayo obusatifiketi nga 5 okukakasa ab'ebibanja abatudde ku ttaka lya balandiroodi. Enkola eyo tugikola nga tutambulira wamu ne balandiroodi kubanga etteeka lya Land Act ligamba nti landiroodi alina okukakasa n'okukkiriza
ab'ebibanja okupimwa era n'okukkiriza nti babibanja batudde ku ttaka lye. Tukikoze ne tulaba nga kisobolera ddala okumalawo enkaayana n'okukendeeza obunkenke obubeera wakati w'ab'ebibanja n'ettaka mu byalo gye tukoze ekintu ekyo. Ennambika y'obusuulu eno empya gavumenti gyetuumye Annual Nominal Ground Rent Amendment Regulation 2025 eyagala ejjewo ennambika y'omwaka 2011 ekwata ku busuulu eya Statutory Instrument number 55 ey'omwaka 2011 egisikize ennambika eno empya gyetuumye Statutory Instrument number 2 ey'omwaka 2025. Mu nteekateeka eno gavumenti eyagala okuwa omutesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyettaka obuyinza okugulawo akawunta mu bbanka nga kwe kunaateekebwanga obusuulu obwo n'okulonda omukozi wa minisitule ey'ebyettaka avunaanyizibwa ku akawunti n'enteekateeka yonna. Omubaka wa Bukamansimbi South mu Parliament Godfrey Kayemba Solo nga Bukamansimbi kye kimu ku bitundu ebiwulirwamu ennyo okusengula abantu agambye nti enteekateeka nnyi eno ereeteddwa eyinza okuba ennungi wabula tamanyi obanga ddala eneeteekebwa mu nkola kubanga abanene mu gavumenti ate be basengula abantu. Yatusanyukira nnyo ekyenkola gavumenti eyiseemu ogamba nti omuntu bw'aba abuze nannyini ettaka ssente ezo zibeeko we ziteekebwa ku akawunti kwe ziteekebwa. Kirungi nnyo naye kisooka katusuubire nti ssente ezo ate zigenda kubbibwa bubbibwa kuteekebwawo abantu abatono bajje babenga abali ku mulyo gwabwe. Ekyokubiri tulabye nnyo nti abantu abasinga okugobaganya abantu ku ttaka n'okwekweka ate be banene mu gavumenti, so katusuubire nti kino kigenda kuyambya ddala abantu nga kikwata n'abo abanene ate abasinga okugobaganya abantu n'okubba ettaka lyabwe. Minisita wa bulungibwansi obutonde bw'ensi amazzi n'ekikula ky'abantu mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Hajati Nassejje Mariam Mayanja Nkalubo akinogaanyiza nti mu mwaka gw'ebyensimbi omujja 2025-2026 beetegese okuteeka amaanyi mu kutumbula emirimu gya bulungibwansi n'obutonde bw'ensi nga beeyambisa omutemwa gw'ensimbi ogwabaweereddwa mu mbalirira y'Obwakabaka eyasomebwa gye buvuddeko. Mu mbalirira y'Obwakabaka ey'omwaka 2025-2026 eyasomebwa omuwanika wa Buganda era omumyuka owokubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa nga yabuwumbi 35 mu obukadde 52, Minisitule ya bulungibwansi obutonde bw'ensi amazzi n'ekikula ky'abantu yaweereddwa ensimbi akawumbi kamu mu obukadde 25. Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo agambye nti bagenda kukozesa ssente zino okutuuka wansi ku bantu ba Kabaka okubasomesa obulungi obuli mu bulungibwansi okuzzaawo obutonde bw'ensi eno n'okubabangula mu bintu ebitali bimu. Tusuubira ssente zino zijja tuyamba kinene nnyo okuyimirizaawo emirimu gyaffe egy'okugenda mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka nga tubasubiriza okukola bulungi bwansi omugundu okukuuma obutonde bw'ensi n'obuzzaawo nga tukola emisomo ejja kgenda mu bavubuka nga embalirira bweri ennyo ku bavubuka omulundi guno kulanga abavubuka tubateerawo emirimu ate nga tuyita mu butonde bw'ensi ne bulungi bwansi okufunamu ssente. Bulungi bwansi ebisaaniiko ebyo tusobola okubifunamu ssente nga tukolamu nga amanda, amasannyalaze n'ebintu ebirala. Ate obutonde bw'ensi bwo bulimu ssente nnyingi eri abavubuka nga ddala twagala okuggyawo akacupa n'akaveera. Tulina puroguramu oba purojekiti ey'akacupa nazo ssente y'abavubuka. Tusuubira nti tujja kusobola okugibunya amasaza ageetoolodde naddala ennyanja yaffe Nalubaale. Omukwanaganya w'obutonde bw'ensi mu Bwakabaka bwa Buganda Nnaalongo Teddy Galiwango agambye nti ku butonde bw'ensi essira baakuliteeka ku kusimba ekibira kya Kabaka ekiri ku bugazi bwa yiika 330 okuzzaawo ebifo omukuumirwa amazzi okukulembeza abavubuka mu pulojekiti ey'akacupa nazo ssente nga mu nteekateeka eno abavubuka baweebwa omulimu ogw'okuŋŋaanya obucupa olw'okutaasa obutonde. Nga ekibira kya Kabaka mu mbalirira tulina okulaba nti tusimbira ddala emiti egiweza yiika 330 ng'ate tukulembeza emiti ginnansangwa era tugenda kwongerera ddala okulaba yiika zino 330 ez'emiti tugenda kutandika ne Buddu nga tusimba ekibira nga kisukira ddala mu yiika 10 nga tukwatizibwako aba ECOP ate era ne mu Gomba tugenda kuba nga tusimba ekibira ekirala nga tukwasiddwako aba NCBA Bank ate era nga bwe twogera bino aba Centenary Bank
ate era mu kukulembeza abavubuka tugenda kukolaganira wamu n'ekibiina ekya Buganda Youth and Environment Forum eky'abavubuka abeeteefuteefu okulwanirira okukuuma n'okuzzaawo obutonde bw'ensi era ekyatongozebwa Oweekitiibwa Katikkiro mu ssabbiiti y'obutonde bw'ensi ab'amasaza okulaba nti buli saza likiikirirwa ku mukutu guno gw'abavubuka ate era nga beenyigira mu nteekateeka z'Obwakabaka zonna naye nga basoosowazizza enteekateeka ez'obutonde bw'ensi. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakukyusibwako Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. bwe weewola ensimbi okuva eri Manerenda n'otuuka okuzizzaayo kyokka Manerenda ono n'akwekweka olina eddembe okutwala ssente ezo mu kibiina ekigatta bamanerenda nga munnamateeka Azizi Lutaaya bw'annyonnyola. Manerenda oyo n'abeera ng'akwekweka oba ne babeera nga baggalawo feesezi zaabwe ezimanyiddwa gy'osobola okubeera ng'ogenda n'odipositinga ssente ezo ezikubanjibwa naye nga bakikoze n'ekigendererwa okubeera nti bakitwala nti olemereddwa okusasula looni yaabwe mu budde. Omuntu oyo aba yeewoze ssente alina eddembe erimuweebwa Microfinance Institution and Money Laundering Act 2016 twala ssente ezo z'alina okusasula mu kitongole ekitwala bamanerenders mu Uganda ekiyitibwa Uganda Microfinance Regulatory Authority era singa ssente ezo zitwalibwayo ekitongole ekyo kikitwala nti gwe looni yo ogisasudde mu budde bw'olina okugisasuliramu. Ng'ebibiina by'obufuzi ebisinga biri mu keetala ak'okusunsulamu wamu n'okuwandiisa abo abagenda okubikwatira bendera ku bifo eby'enjawulo mu kulonda okujja. Bannakibiina kya Democratic Party abamu bali mu kattunga bano beebuuza akasiriikirira akali mu kibiina kyabwe olw'abakulu mu kibiina okusirikira ddala ng'ate akadde kaggwayo. Ebibiina by'obufuzi okuli NUP, NRM ne PFF n'ebirala biri mu ntegeka bizitambuza nga abawagizi baabyo abamu bamaze dda n'okusunsulwamu okukwatira ebibiina byabwe ebyo bendera mu kulonda okujja. Wabula okuva ekibiina ekya Democratic Party lwe kyava mu ttabamiruka waakyo yali embalala yalimu okusika omuguwa okw'amaanyi bammemba abamu gwe beemulugunyaako nti yali ajjudde Ggogolimbo n'egye buli eno abakulembeze b'ekibiina tebannafulumya nnambika yonna egenda okugobererwa bannakibiina ekyo abaagala okwesimbawo ku kaadi y'ekibiina ku bifo ebitali bimu. Omubaka owa Buyikwe South mu Parliament era munnakibiina kya DP omugundiivu Dr. Philip Michael Bayiga Lulume Kasajja wa Mwenge Ssaalongo akinogaanyiza nti ekibiina kyabwe kyawambibwa dda era bakyebuuza ekyokukola tebannakiba kukirangirira. Mwategera ekibiina gavumenti yakiwamba era nga omuwambi gwe bayitamu ye Mao ne Siranda ne Mutenyu. Ekibiina kiri mu buwambe kati obuuza otya omuntu gwe bawambako ekibiina enteekateeka yaakyo nga kiri mu gavumenti tujja kubategeeza ebigenda okuddako olunaku olw'enkya. Wabula laadiyo Kyabasa bwetuukiridde ayogerera ekibiina kya DP Okolele Opiolo Amanu ategeezezza CBS nti banna-DP babeere bagumu enteekateeka zikolebwa era bajja kutegeezebwa mu butongole olunaku lwe banaatandika okunona empapula z'ekibiina ekyo okwesimbawo ku bifo ebitali bimu. Tulina ebintu byetusepolinga naye tekiri mu nteekateeka sekutale geno wiiki eno nga tenaba kuggwako oba wiiki eyo ng'etandika agenda kubafulumya ekiwandiiko ekiyita abo bonna baagala okwesimbawo ku paadi ya DP atandika okupikinga fomu. Babadde basolanga 2,000 naye kyemmanyi bikyali 2,000 pozi nga tukyusizaamukko abaagala okusaba okwesimbawo ku Parliament mu ggwanga lyonna. Kiwe kinaaba kiwedde then tugende ku local government obudde tukyabulina kubanga ffe tukibulunyi nti President General abalondeddwa yabira presidential candidate automatically so for presidential candidate already tumulina.
Wabula ensonde ezitabuubuuka na bigambo ziraga nti abamu ku bannakibiina kya DP oluvannyuma lw'okuva mu ttabamiruka w'embaale eyalimu okusika omuguwa okw'amaanyi nti bali mu nteeseganya n'ebibiina by'obufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti ebirala okuli NUP ne PFF ng'abamu bandisaba kkaadi zaabyo okuvuganya ku bifo ebitali bimu ate nga n'abalala bandisalawo bavuganye ng'abeetengereze.